Popin Media. Bano be bayizi b'essomero lya Kangulumira Public SSA Kayunga abavuganyiza mu mpaka z'okuyimba n'okwolesa okw'enjawulo nga bayita mu nnyumba zaabwe mu maaso g'abazadde n'abaagaliza essomero ebirungi. Nga bayita mu kuyimba, abayizi balaze ebitone eby'enjawulo mu kuzina amazina ag'ekinnansi nga bagirayo ddala ennono ya Buganda. Obwedda abazina bwe bawogola n'okwetoolola okulaga essanyu eri abazadde baabwe, wamma nga naawe wobalaba tolema butabanyenyeza mutwe. Ennyumba ya Muteesa abaayo balaze engeri omwana wa Afrika gy'awonaabonamu okuva obuto, bano tebalemye kulaga ku ngeri abamu gye babateekako embale. Dr. George Wateta, omukulu w'essomero, ategeezezza nti empaka zino zibadde zitutte ebbanga ddene nga tezibeerawo, ng'era Wateta ategeezza nti empaka zino ziyambira ddala omuyizi okuggyayo ekitone kye ekikusike. Mulabe abaana nga bazina, nga bayimba, nga bamayiminga, bakoze ebintu bingi eby'enjawulo. Era kino ky'ensonga lwaki twagala nnyo okufulumya omusomi nga mwetoolevu, nga kwegamba is holistic in nature. Yensonga lwaki olaba buli mu area yonna eyako kalikula gye tuli era tuwulikikana. Ekintu kino kye tubadde tukola kirungi nnyo kubanga kituyamba okuggyayo talenti z'abaana. Mwenna mukimanyi bulungi nti mu nsi muno si buli muntu nti agenda kufuna future mu mirimu gy'ofiisi nga ffe gye tulimu. Abamu bajja kukozesa talents Mukama ze yabawa okusobola okwebeesaawo. Yensonga lwaki ffe ng'essomero tulina obuvunaanyizibwa okuyamba ku baana bano n'abazadde n'eggwanga okuggyayo ebitone bino Mukama byabanga yawa abaana. Ono ategeezezza nga bwe watali mwana yenna musiru ng'abasinga bwe batera okugereesa ekiviirako abayizi abamu okuggwaamu essuubi. Teri mwana musiru. Events zeno gye tulabye tugitegekedde wiiki emu. Naye mu wiiki emu omwana n'asobola okwata event items 8 n'aziperfectinga n'aziproducinga. Lwaki mutugamba amasomero agamu nti abaana waliyo abagwa waliyo abatayita? Wane waffe twakigoba buli mwana wano gwe tuligesalinga alina obusobozi obuyita oba omwana gwe tuwa ekifo yenna. Yensonga lwaki olaba emyaka 2 gye mbadde wano tetuligesalinze eyo faili yawadde emu, tetulina mwana wadde omu alemereddwa okuyita. Lwaki? Ndi tumanyi nti Mukama yatuwa obusobozesa buli mwana yenna okubanga alina kyavaamu. Naye byonna bisinzira ku ngeri gy'omukutte n'engeri gy'oteeseteesemu awantu wasomera n'engeri gy'oteeseteesemu omusomesa amusomesa. Ekyenjawulo ekiri wano mu Kangulumira Public ekitali mu masomero malala gonna. Dr. Wateta talemye kulambulula ku bisale by'essomero ebisabibwa ku masomero ga gavumenti. Gavumenti mu tteeka lyalyo etuwa enkizo okwatagana n'abazadde n'obukiiko obufuga amasomero okumobilizinga abazadde basobole okuleetera abaana baabwe emmere. Wano ffe ng'essomero lya gavumenti abazadde baleeta mmere, tebasasula school fees kubanga gavumenti esasulira buli mwana ali wano school fees. Okuggyako abo abatayise bulungi, tulina categories ez'enjawulo. Omwana afunye aggregates 26 nga mulenzi okuka wansi n'28 nga muwala okuka wansi, ye mwana gavumenti gwesasulira sente. Afuna obubonero obweyongerako awo waggulu aba ateekeddwa okwesasulira kennyini. Kati abantu baffe abasinga n'abakulembeze abamu tebabyawula. Kyovola abagamba teri kusasula, gavumenti yagaana okusasula sente mu masomero. Mulimu abaana basasula school fees kubanga tebaafuna bubonero gavumenti bwesasulirako. Nga bw'olina abaana ku university gavumenti beesasulira tuition, ne wabeerawo n'abo abeesasulira bokka. Gavumenti esinzira ku bubonero
okusobola okusasulira omwana ssente. Robert Kigundu, meeya wa Kangulumira Town Council, ategeezezza abazadde nga gavumenti bwetaddewo amasomero nga gano okusobozesa abazadde bamufuna mpola okusomesa abaana. Gavumenti etukoledde ki? Olwaleero gavumenti tebakoledde bino bwera bye mulaba wano, kubanga gavumenti yaweereza mukulu wa Tetono ng'omukulu w'essomero n'abasomesa abalala bakole ebintu ebifaanana bwe biti, ne mu masomero abalala gye bali, naye akeesuuso tumwebaza. Tubadde tubuuza tuli Buddo, tulina Bisunsa, naye ng'amazima tuli Kangulumira Public Senior Secondary School, nga gye tulaba ebintu bye twegomba ng'ewaana gye tutasobola kutuuka. Nsaba tweyongere tujja kulaba n'ebisimbako awo. Ennyumba ezeetabye mu mpaka zino kuliko Kawulukusi House, Muteesa House, Mandela House ne Nyerere, nga gye bigweredde ennyumba ya Muteesa ye yeetisse ennyumba endala zonna mu mpaka zino.